Yes, katubanjulire Excel videography. Eno gesangwa kukeke trusty banafe aba Excel videography and electricals badiringa mu by'amasanyalaze byonna era nga bakutusako empty DVDs gwo musubuzi jangu bakusubuze empty DVDs ne empty CD DVD jackets era nga bayina ne ink wa printer wano wosanga filimu ez'abana Uganda eza buli kika basanga kukeke trusty plaza floor ey'okubiri room number C3 bakusubuza empty DVD nawo muguzi kinomba kwaniriza bebanafe aba Excel videography and electricals era nga wano osanga webina Uganda byonna ebya Ramoni Film Productions bayina CD covers DVD jackets bayina sleeves era nkugaba bayina CD ez'omulembe waliwo ne ink wa printer songa nawe yagala empapula zino ezokoleka ndi oduplicatingamo duplicating papers weziri banafe bano bayina subwoofers ez'omulembe empangazo obulungi ennyo kuba nagambye ku by'amasanyalaze byonna TV sets zonna weziri ez'omulembe bali ku Keke Trusty ekizimbe ekyo floor ey'okubiri room number C3 jangu wegulire DVD empangazi era nga ne filimu bazikutusa ku bbeeyi ennungi Keke Trusty building oyina okubasanga opposite awali park empya tugenda maaso era nga kekalaka tukutegezeza muganda wange gwayagala ekyomulembe ku bbeeyi ennungi genda ku Excel videography and electricals shop number 3 Keke Trusty building wonna ebyamasanyalaze webiri kalonda eno w'ebyamasanyalaze gyokuleka ndi omusanga ebina Uganda eby'omulembe ebyakafuluma n'ebyo ebikadde ebyedda era nga ne filimu zennyini ez'abazungu weziri era oyina kulekani byonna bye weetaaze bikwanana ku by'amasanyalaze ne sinema Keke Trusty. Garabana. Alika sawe ka bwana butote wenda tuondera. Obade nani? Manene tata. Watumbe bolo wa. Wale mukajaka wala akasoka wa. Akogosa akagala nyo kagenda musingi bakali nayo. Besigenda kufira wano.
Fabio Copina. Mugenyi mu bulamu. John Bosco. Luno. Yes, okay, tugenda masa tenga tugenda kutandikira ekina Uganda. Sagala lekedi osubwa tugenda masa tenga tugenda kulaba ejjini ku kyalo. Atenga jukira twakutegezeza filimu za Raymond zonna kati osanga lunyo ku Excel, videography and electricals. Wali ku KK Trust Plaza. Bali kuduka namba C03. Ya tugenda maso mpola. Atenga tugenda kutandikira wo ejjini ku kyalo. Naye nga twage kati bina Uganda byonna babyetaaga naddala ebya Ramon mugende KK Trust Plaza wali eri ku Excel videography and electricals olabikendi wefunira ekina Uganda ekyomulembe tugenda kutandika yesawa tubenga tandikirawo awatali kalankonakona kati batandikirawo yesawa kyekiseera. Raymond Film Productions bakutuusa ku Hollywood Uganda. Yes, awe kisiri chokutandika tusembedera tena tetubenga tandikira omulamba sale kendi osubwa tugenda tandika ejjini ku kyalo nga bulijjo okuvamu emizi video tutandikira mpola nagambi Excel videography and electricals bakutuusako ebina Uganda bino byonna era babyetaga mujja kubisangawo wali ku Excel videography and electricals KK Trust Plaza ejjini ku kyalo yefunje tandise mulamba ekyali ntandikwa ejjini ku kyalo yetutandise era nga sala kunyumiriza bunyumiriza nate ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola sagala kendi osubwa tutandika butandisi filimu katandikideko maka gagano. Omugenyi yakatuuka agenda otuuka bamwaniriza bulungi ogenda okujja basanze mu nju tabategeera nani munaye yenze yakajja ekyogamba omwana ati yawasadda iye n'omuwala agaye tamanyi mukyalo ono omwami tanadda soga omukyalo w'empisa gwe bawasa bamugaba buli ajja mu nyumba simuba kkubo aba mugenye kansooke munaye nkuteereko kacyayi alabise ng'omuntu omukulu mu maka kumpe olwafulumya esigiri omugenyi nananikalo azze n'ensiriba omugenyi njagala bwana atula mu ntebe kumbe omukyalo ono agenza okujja yafumba mu maka amaka gafumbyemu mwe bazaala nannyini maka gano mwazze tajja kusika sebo bo bali eno bali bulungi balina n'entebe ne faani zeewujja ate bava eri bajje basike nzayisa okulaba maama tugenda mu maaso alina byazizise mu ntebe nange obwedda akuliize munnange nonkyawa bwoti mwana wo omwami yakadda mutabani we amasiku kyawo musajja atunga atuula nange mirimu emirimu gimmalawo alwawo genda ewaka kwegamba musajja nalekani alwawo okutambulira ddala mazima yeserunya anesty amuni mama nsanyusa okulaba bwe bali kujja kutulabako maama eradde omwana yewasa nadda maama nga tamanyi mirimu ekyali ntandikwa Kizito Vincent yakoze ku muziki gwonna ejjini ku kyalo gyetandise mwana wange ono gwensanze muwala wange uliriza omukyalo ne tugenza okumulaba okujjako wano abadde n'ekigendererwa kubanga omukyalo lubadde ofuluma okussaako kacyayi ate alina byazise mu ntebe era naawera enkolokoto nga bwafalaasira ono omwana tajja kusika banaye tulina n'obuzzukulu nti oyo bannange nga nkuze mu nkuziza baana bange waayo oli oti agendi jjajja bannange amanya alina magumu nnyo Michael Douglas tomuzanyisa Michael Douglas munange ensanyusa okulaba muzzukulu kale nno buli we tuba tulaba ekina Uganda aba firimu zino ezewaffe manya tubaako ekyokuyiga kye tufuna alaga omukwano nnyo eri mutabani we n'omuzzukulu so nga yagenza okujja nga n'ekimuleese tasiibudde kumbe ekyamuleese kiwedde amazozi zika entebe kuba yalaamiriza asiibudde ekyamuleese kimuledde yaze n'amasanamu
Maama muneeka chai kabadde kagiza amata gabimbye nti anedda inanywa olulala. Maama asibudde. Mchala kijamu misawo. Mune maama wandisose kunywa kaya nenda anywa olulala. Engeri obudde gye bugenze. Mune maama wa. Obudde bwabadde bugenze. Eso kula. Bambi ono tategedde nti maama. Wala. Oli otya. Ye yabadde amanyi omuntu azze buzibu, omuntu ayagala bbaawe, omuntu enanga zoba bintu bya bizinesi oba kikumbe maama. Nkyama mbabuuzeeko. Kati engeri gye kiri nti ambadde amaso. Ono olwatula agenda okulira kino. Kana okunywa chai. Olwatula kino ne kimwokerawo. Amugana ate chai. Maama afulumye. Ne yekyanga. Agana ate okunywa chai. Kumbe bamuteze sanamu. Limutankudde esanamu. Agana ate okunywa chai. Chai amuzira atya. Maama yarategedde. Maama agala ate okunywa chai. Maama mpozi tanzaala. Katandise okunyiizira afeebye atumbidde anyizidde agana ate okunywa naawe oba ovaayo nga lwaki tanywa cyayi cyayi waffe ali muki lwaki alesa zizinga maama agana atya teyetyanze ngeri omuntu aliko ekimusindika bw'abeera genda naawe eriisi wasangako munange omusajja ntabukidde ali mu nnyumba ebinikazi kanyuze eri olugize maama oluganya okunywa cyayi binikazi akanyuga ebikopa byasize omukyala yaleeterawo abayinza okuyamba yaleeta beebutabika namugamba luli agende mu kyalo yagaana okulima ebijja byewaabwe alabika byesikyanze neera byekyanga maama yakavaawo mwegendereze nnyo embeera teri afayo nga talina kigendererwa. Maama agana okunywa cyayi mundetedde poliisi kati ate guno omusota gwakimugyewo omuguwa mukuwa sijja linnya bbaasi muleete emitayimbwa abazaali engwala. Tugenda mu maaso omuntu bw'atandika okwogera ebitakwata kale ogenda okudda eno kumbe abaguba eddalu balina gye babassa gye babakuumira buli omu alina ekipoyesa eddalu waliwo ali ku muti agufiirako ono ayasenkwa awatali kyoto naye gye yijja kujja tembazi waliwo ge baleese omulala abalalu gye babakuumira sijja jambala tompa bisaanyi saagala bisaanyi byo sijja kwambala sijja kujambala oba nzitanzita sijja kwambala ani gwe wetundubaali kwata oyambale mangu kwata kumbe nono naye yagudde eddalu ne bamuleeta mu balalu gweno leka tosaana musipi nja kufunira kebbo nja kufunira sijja kujambala kusabula kebbo okufa n'obutanyagwa sijja jambala oli ku mwana ayonka bifo kyomuwa ennywanto omusabudde kebbo mwana naye gwe tulolera mpa wano yasogga mufumu kale nno ng'ayise ennaku nga ziizo abalalu bayinza okwetta ne beemalawo ekyali ntandikwa yafumbira nga tugenda maaso jjuka tulaba kina Uganda era nga nakutegeezezza ebina Uganda kati osobola okuleka ne bifuna ku Excel Videography and Electricals bali ku dduuka namba 603 wali eri ku Keke Trust Plaza Omusumba yakutte mukyala we ng'akyalina kawere. olera ebigambo bitakwatagana kati tomusanga bajja n'asanga omukyalo omukazi yalina kawere ne ŋŋamba omukazi kamutwale owulira okuva obuto bwange nga njagala bulijjo nayagala okubanga n'omukazi kati nfiirawo era ku mukazi nga ndaba nyinza okutta omuntu kale nga nfuna mukyala wange yafuna omukyala nga zaala omwana nga wayita ebbanga nga mbozi tandika okuyisiŋŋanya nti omwana si wange wulira ntuwe ne mukyala wange omanye okuba ni bakugamba ne mwana si wuwo ensonyi nnyingi ate omukyala yampangira kkomera mukyala we baali bamugamba nti omukyala omwana gwalina si wuwo kale nno kireka omukazi ono ku nsonyi we zaamukwata yazaala omwana nga ndowooza wange kumbe nze nali njagala oleke ni omukyala wange bw'omu kyokka laba bwe banzaalira ebizaalire kati omukazi ono ensonyi we zimukwata n'ansibisa kumbe lino si kkomera ddwaliro ly'abalalu ekikutegeeza ne obubonero obulaga ni omwami ono eddalu lyongedde okkula omusajja nandyamu olukwa omukazi nandyamu olukwa omukazi baafuuka ki naye nakusalamu omukazi ne mwagala nansasula bukyayi nemuliisa n'asibya enjala omukazi ono lwaki lumu lwati nasimutuga butuzi ne manya kyake
Mbwa. Kazi. Mbwa. Katonda mukumbula by'abakazi. Ali mukazi yesigika. Ekituufu kiri nti eddalu lye yagwa. Teriyinza kumukkiriza kuleka ndi alaba amazima. Era omukyala amuyise Madongo, mukazi we yamulyamu olukwe. Alina akatabo mwasoma history nga tekaliiwo ate gwe gwabibuulira olabanga ayogera mazima. Yo oyinza otya olaba ni byayogera birimu evvuunya nga naye gwabigamba oli zonto. Liridde. Lwaki wamutta? Nga mwe nkugamba. Jjukira nti ennaku zange ziweddeyo. Kaakati kye yakola kwe kulabika ndi mu kumuleeta ano yatta omusirikale. Ate ayongedde natta n'omusibe omulala oba mulala munne. Ekimu ku ebyo biyinza okuleka ne bimuviirako emitawaana. Tukyali ku ntandikwa y'ejjini ku kyalo era nga bulijjo eminze nkwereza okuva mu eminzi video nga bulijjo tugenda maaso ate nga kyatandika butandisi. Bwe bamugumu. Nga bulamu ki? Kulindako buli zingenda kutwalayo. Kaakati ono ogamba gwe tofaayo. Ebbanga lye bakusibidde wano. Kino kyokoze ate bayinza okusibirawo ebbanga eddala. Naye nze kankuyambe ndabike ni gw'otoloka. Kati ono yali mulalu naye nga yeetalya mmere y'abazonto. Ekyemisana we kituuka ng'afuluma. Kati ng'amuleeta laba we bayita omubbi ye muntu omuzibu ennyo. Awatajja na kamyu y'abajaawo. Yafulumi kumbe waliyo omukuumi. Gwoddawa. Tamunda. Ono omulalu we. Omukumi kye yamukola. Ayagala omukumi. Eyo ne tuvaayo. Ensiriba wakasiribondo osiribondera eddala. Okukumba. Ngamba gwe oyanguweko bannange. Kumbe gwayiserengera gwayise gye nakutumye nti ajja. Kaakati mwami oli tumulegedde kumukomera ng'ayina gwagamba okuyamba ate eno jigira bamuyitanga muzimu dawali. Kalengera omanyi omuntu okujja okugamba nti nze ngenda kuyamba naye n'afundikira ng'akuleese mu buzibu. Mukazi wange yandeetera obuzibu. Mukazi nansibisa namwagala nnyo yazaala n'omwana kyokka bangamba omwana si wange nampangira ekkomera bansibe mbadde njagala nze kubaka n'akazi bonna mbakyayira bo ngamba kati buli mukazi tugantuga. Onoosobola omanyi okujja ng'onoonya buyambi olw'obusungu onoonya woowolerera aye n'ofundikira ng'ogudde mu buzibu. Ngenda kuyamba ogambye abakazi bonna akutamye. Sulubyena ayubuluka asubirwa asiribi lokusiga ensiriba ya Namulondo tulabe nga tuwulidde bulungi otego ne guviirako kiba kiwedde okola ki omutwe guviirako gwagiye ekitegeera gulagawa ojja kulaba kale naye nga gudda weewaawo lwakuba gimutu giyita ne gijeema. Kakati bamumikisinga tunuulira jalaba oyanguwangako nkuyise mutaka ayagala kutabuka omutwe barandisa omuwanga bannange ne bamuggyako omutwe. Ayagala okulabika ndi afuuka ekyenneena ayagala afuukira abakazi ekyenneena. Tugenda maaso tulaba ejjini ku kyalo kati nga tagufunira akasituulu. Kakati sooka ombuulire byajja bitya. Alisuubira nti ndizaala mukazi wange omunaaliza. Yali alowooza nti omukyala gwalizaalamu abaana ali b'omu nabo bali bamu yekka. Naye omukazi kye yakola kwe kulabika ndi andyamu olukwa omwana gwe yazaala nga si wange. Kumpe mutaka ono yagwa eddalu. Era nga maama we yamuleetera ebizibu step mother we kati laba ebintu byayogera tebikwatagana ate babirabanga bituufu. Kaakati omukazi awedde kanzijja ogira olaaza. Eri bamunzisa ekifuula nnenge. Kumba ino mugaga gwazisinkana. Kaakati nina lyenkuwangidde. Kati omusawo ono yalina amanya ag'enjawulo era nga bw'akwata omuntu yenna awubye asobola omuwangamu ekideredere n'amukolamu ejjiini. Lino ligenda kukolera ssente.
ono gwe nakuwangidde yasinga namukoze mu muti ne muwunda mu gwa kitibba sente zali buzibu tozi oba olina omwana omuwala ofuba okulaba nti olisobyanga kakati ejjini lyenkoze liri abakyala bokka liwuuta musayi gwa bamaama tosobyanga ejjini kuba woolisobya ejjini n'omwana wo liri mutwala ndi wange kasita abamuwala kyova olaba neewaka omukazi olina omugobayo era woolituusizza liinatuukira kukuwuuta okakasa ne lifuna amaanyi baasi jankulaga ejjini okusinziira nga bwe kiri bamugambye newaka omukyala amugobe bw'aba amulina kuba wanaalwawo okufumba wanaalwawo lirya okuliwa gwe liwuuta lijja kweddiza omukyala tugenda maaso era nga tukyatandika butandisi firimu eno okuva mu Lemon Film Productions bannaffe ab'ebusega wakaliwudu nate tetugenda maaso kati kyuka onsasula ate bw'otazireeta bajja zinona oba inagamba nkwagala nenkunyonnyola nkwagalamu ebisubi n'ebitakataka kati mbadde njagala ono omukazi ye mugoba aveeyo kati gwobeeyo tugende maaso owulidde empoledde nambajjwe bamusuubiza obufumbo nambajjwe gumamu malo gobayo ono